nalabye Minisita Balamu ng'agamba nti tebalina kintu kyonna kye baatusuubiza. Njagala okumugamba n'okumujjukiza nti njagala annyonnyola eggwanga nze omusajja yali anywedde emyaka 4 mu kkomera ambuulire kikyolowooza kye naviirako n'entambula naye kubeera namanya nti ebyobugagga era tebajja kubituwa. Naye okuvaayo olwaleero n'ayogera ng'omunywi w'omwenge, nze nali ndowooza nti bwe baamuwa obwa minisita baatunuulira ntegeera ye ne balowooza nti amagezi g'alina ayawukana ku bantu abalala. Naye ate namulabye ng'amagezi ge galinga agafuulufiga. Bansuubiza nga sinze nzekka ttiimu yonna Balamu gye yakyalira mu kkomera yagiteeka mu kadengedenge n'atudyekadyeka n'atujja ku mulamwa ogw'okubeera nti tulina okubeera nti tunywera. Ng'engeri nga gye twali tukoseddwa n'atuterebula ne batusuubiza ensi n'eggulu ebitaatuukiridde. Kaakati olwaleero aba yavaayo ne yeetema amagadyambo n'alaga nti tebalina kye baatusuubiza. Kikyalowooza ekiyinza okuba nga kyaterebula abantu 19 ne baterebuka okugamba nti akatushuuse mu ndowooza yaffe. Bino si bya bivvulu byabeerako ebyo gye babeereyo mu njokaano zaabwe nga banywa walagi waabwe n'alowooza nti buli kimu ayogera asaagirira aseka n'olowooza nti musajja ategeera. Engeri gy'akoteka ensingo alinga eyakkatulwa ebidomola. Balamu Balugahala mbadde njagala oyogere ssente ze wajja ewa Museveni n'ekigendererwa ekyokwagala okutalaaga amakomera ng'omunnyonnyola nti ogenda kulokola abaana ba Nuupu. Ne bwe baali baakakuwa obwa minisita wabuukira etambula n'obukkira nti simanyi ogenda kuggyayo abaana ba Nuupu nga mwerimbika mu by'okutusonyiwa. Kyogamba kkooti ffe tetukkirizibwa kuweebwa beyiro mu kkooti. Ffe mulina tusonyiwa busonyi. Omuntu eyakola omusango lwaki mumusonyiwa? Lwaki mwayagala tusonyiwa busonyi ate twakola omusango mutwakkiriza nti twalina amasasi ne tukkiriza nti tulina ttanka z'amagi? Lwaki mutusonyiwa busonyi? Ffe twali twagala mutusibe tubonerere tufuuke ekizampo abalala balabire ku ffe baleme kuddamu kwetabika mu bya ttanka z'amagi. Saali yagadde obe mujega. Balamu Balugahala saali yagadde obe mujega. N'endagaano gye mwankozesa mu kkomera enkya ngenda kugijjayo njirage ensi kubanga twakuteeka ku nninga tugamba nti tubamanyi muli beefuuze. Tugenda kugenda mu ndagaano eno mutusibe obusibe bungi ate mumale mutulabise. Mwali badde bansonyi ne mukwata ssente mbadde mbakolera basajja mmwe. Natuuka ebweru ng'abantu mwabanyiizanyiiza dda. Ffe mubadde mulina kutugula buguzi ne tubeera nga tubawagira. Kyekyali ekigendererwa kubanga abantu baabakoowa baabakyawa babadde baagala mufe bufi. Naye olw'okuba nti mmwe muli mu buyinza, olw'okuba nti mmwe mulina ssente, abantu twatendewalirwa n'embeera nti gye twalimu nti yali mbi. Olw'okuba nti mmwe mwalina buli kimu ne tugamba nti kuba twatuwe tugamba nti era tebajja kubituwa bano abasajja bayaayi. Naye ne tugamba nti singa batutaasa ne tuva mu kkomera. Era mbadde nyongera okwetondera Abannayuganda, mbadde ku ndagaano z'abasajja, mbadde ku mpiso. Balamu Balugahala n'obwa Balamu bwo nga bwe weeraba. Tolowooza nti bino bya bivvulu ebyo by'obeeramu n'otegeka. Zino nsonga za ggwanga ze zibaddemu obulamu bwaffe nga bugenda kusaanawo. Z'otaalivuddeyo n'oyasaamirira n'odda mu bintu by'ekijeganga ebyo. N'ekyo kino kifuulufiga. Fuulufiga nkuyisa emirundi emeka? Fuulufiga gwagamba nti mpunya simanyi nsiba pampa. Fuulufiga gwatanneeyambulira wategeererawa nti nsiba panka wandabirawa nti bansiba pampa. Fuulufiga n'obwa fuulufiga bo nga bwe weeraba. Ne dokita gwe wagambye nti baawumusaasira musajja wattu. Fuulufiga nabeera naawe, embeera gye nabeeramu naawe wagiraba. Fuulufiga nze tewampoomera. Toyina wawooma fuulufiga. So saali yagadde omanyiire. Neesiba panka wazirabirawa nti nsiba pampa. Watanzijiranga munnikayo. Fuulufiga mujja kwogera mwatankula weeyita mulalu naye obulalu obwe bwakoma obwange bwe bwatandikira. Bwe nnaabagamba nti ndi mulalu, bwe nabuukira omulamuzi natwalibwa eruzira guti n'ampisaako ekiragiro bankebera omutwe ne bagukebera nga ndi mulamu tteke.
bwe kiba kyuma kuddamu kwagala kunkebera njagala batukebera abantu basatu bankebereze full figure ne Balamu gwe banasanga ng'aliko ekikyamu bamuwe empeka atandika amire full figure omanyiddwa nga oli mulalu kyovolabanga ovaayo n'olumba Kyagulanyi obuukira buli etambula wayagala ojje onzijeko amasannyalaze ng'ozze mu kkooti ojje Luzira weekubye buserefi nange olw'okuba walaba nti nze atureedinga walaba nga nze aliko Kyagulanyi anjogerako nnyo n'oyagala naawe bannanuupu n'abantu batandike bakwogereko era bakwebaze nti olina ky'okoze toddangamu kunnyamba temulina kye mwannyamba toddangamu kunnyamba kuba nava Luzira nga nkoze obusibe toddangamu kunnyamba n'okuva olwayo nkugambye wonyamba ngani mu basibe bonna 13 wayagala kuyamba munzi wajja kunfunako masannyalaze naawe olipira etambula weekubye ne Luserefi nange ogende wa Museveni omuggyeko ssente nga mumugamba nti bano abaana twogera nabo era twagala kulokola abaana ba Nuupu bonna twagala tubajje ku Kyagulanyi tugenda kubawa obuyambi sente zonna ze mwajjayo mwazibba temulina kye mwatuwa full figure sente ze wakwata ez'abaana b'Embale bakatabi Swaibu Nagwere Asbati sente zonna wazirya ng'otaddemu abantu abataakola busibe abataali mu kkomera oli omukazi simanyi bamuyita Aitongo ayinewo erinnya lya Kinyankole liri awo eyajja ne sente n'azikwasa n'ogamba nti waleeta abantu kumpi 30 awo Makindi n'obagina omunnyonnyola n'omugamba nti bano bonna baali basibe nabajja ku Kyagulanyi biki Sikayi Soja gwe wateekamu twali naye mu kkomera abantu bangi be wateekamu awo nga buli omu bagenda muwa miliyoni 5 n'ozikwata sente ze wakwata zonna n'abaana tewazibawa sente n'ozitwala sente obuba bugagga ng'obadde obuzimbira ku nze ofunyeko sente ezikumala full figure ojja kunnyonnyola sente zonna abantu ze watutwalako nze lwaleero nejjusa okuyimirira ekifaananyi kyange ne full figure nejjusa tomanyi maziga ge nnina nejjusa okuyimirira kati wayo kyasaamirira kiringa kyebaaniya Mukama nti munnange ngenda kwogera endagaano ze bakuwadde totya bakama awo njagala oyogera endagaano ze bakuwadde musiru gwe tumbaavu mbuzi eyo atola nakitegerera kino ekikazi kiralu nakigamba nti Bobi Wine n'ebigambo bye nali njogera kubalabisa bulabisa ndaba oba mutegeera nakigamba nti Bobi Wine ye yatutuma nti munnange tufe n'abasirikale nekigamba wakikola nakikola nefa n'abasirikale gwe n'otasobola kubuuka omuntu alina amagezi kati nze yafa n'abasirikale ate nga njogeraawo embuzi eyo full figure Balamu Balugahala bwe muba mubanyiira akamannyo mmanyo mwakutte embwa mmannyo nze obulalu bwammwe bwatandikira siri mulalu ndi mulamu lwaki uliwe mbadde nvuma Kyagulanyi mbadde mulamu tteke lwaki mubadde temuvaayo ne mugamba ndi mulalu olwaleero we biba byuma nga byakakasa nti ni mulalu mwe abalalu abasingayo abalina okukeberebwa mutandike mumire n'empeke z'abalalu wumbwa mujja kunnyonnyola ensi sente ze mwajja ewa Museveni obuwumbi 2 nga mumugambye mugenda kutalaaga amakomera Balamu yali talinnyangako mu kkomera kiki ekyamuleeta atusisinkane tukkirize emisango ng'atugyeseteeso tuwa ebyobugagga era neetondera bannasitwago bannange mu nsonyiwe natendewalira olw'embeera gye nalimu nenva ku mulamwa wumbwa olwaleero bimmanyira nti ndi mulalu luliwe mbadde nvuma Kyagulanyi ebyebisiyaga nga mubadde temubiraba nti oyo kati mulalu kati olwaleero mundaba nti ndi mulamu tteke full figure ne Balamu mujja kutuddiza sente zonna ze mwajja ewa Museveni nga mugamba nti mugenda kutulokola mugenda kututereeza bonna abavubuka mubajje ku Kyagulanyi nze temujja kummanyira kunsiriwalirako era enkya ntegese conference y'abannamawulire mbawe endagaano gye twakola mu kkomera nga yaliko omukono gwa Balamu nga yaliko omukono gwa full figure n'omukono gwange n'abasibe bonna be twasinkana mu kkomera baasayininga ku ndagaano eyo ng'eriko n'omukulu w'ekkomera enkya mpise conference mbanyonyole nti endagaano gye beewakana yiino twagikola essaawa eno nsazeewo nnyano kulaba na Uganda abali mukumbuuza nti struggle nayingiramu nga njagala sente kubanga bawulira nti manja sente lwaki nzoogerako nti fe twali tukola endagaano mu kkomera ebyo byonna ebya sente tetwabitunuulira kye twasinga okutunuulira ekikulu okufuluma busibe era ensonga lwaki abasajja abo twabawuliriza naye nga tutajetinze kyakufuluma kkomera
Fennanga we twakkiriza twalina enteekateeka nti singa tufuluma mu kkomera tujja kudda ewa Kyagulanyi tumunnyonnyole abasajja be baatukozesa. Ssente ezo ze njogerako ezaaweerezebwa abantu 19 ng'ogyeko Lutaaya Olivia, abasigadde bonna ssente ezo baazifuna miliyoni 5. Abamu abataaliwo ssente full figure yazijjayo n'abagamba agenda kuzibawa n'atazibawa. Bwe baddamu okuba amasimu ge n'agagamba nti tebalina gye bagenda kumuwaabira. Ssente ezo zaali za nguzi kutugulirira tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Naye bannaffe abamu be twali nabo bagamba ssente bagenda kuzirya ate tebajja kwogera. Abamu baali bagambye okwogera naye tebaayogera. Bwe twafuluma baasirika busirisi. Kati nganze Ssaanya Muhayidini nga wendi omusajja omusiraamu nasalawo nywerere ku ndagaano ninga nti naye abasajja bano kambakolere ndabe oba bulijjo bye twogera bituufu ebyokugamba nti abasajja bano ne boobaagala otya tosobola kufuuka paati omu ku bo. Ne ngamba kankole era ne ntuukiriza ekigendererwa kyabwe. So ekigendererwa kyabwe we kyawedde kakati ate nendaba nga ndi mu kulabisibwa. Ne ntuuka okwejjusa naye akale singa nasirikanga bannange bali oba oli awo n'ebino ebya ssente teri yali bigambye nti twazirya. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda bonna struggle we nali ngiyingira nga ngenda okwegatta ku Kyagulanyi saatunuulira wadde na 10 era nali sisula ku kitebe kya Nuupu, nali sisula mu maka ga Kyagulanyi. Nali n'ewange gye nsula naye ng'ebinyigiriza byendaba ebyampaliriza okubeera nga neegatta ku Kyagulanyi tulwane tulabe nga tujjawo n'akyemalira. Kyekimu ku kyandeeta. Ekya ssente oli muntu gwe ali mu kunvuma agamba nti ssente simanyi zaakuterebula. Ssente Allah mu Qur'ani yagyogerako nga kikemo. Naye tetwasuubira tujja kuzifuna. Ffe ekyenjera ekyebbeeyi kye twafuna kufuluma busibe. Saalivuddeyo kwogera bigambo bino. Ssente ne we twali badde twazikwata kyogera bali tebaazikwata. Waliwo abaazikwata era ne basirika. Wabula nze obusungu obunnuma n'ennyiike ennuma ndaba nga nkoze nnyo ndabisiddwa nnyo nga ne ssente zennyini bannange twafuna mugabo gwe gumu ng'ate bo tebaayogera. Kakati ate nze ebisajja ne binjogeza eby'ekisiru eby'ekitumbaavu ate ne bimala ne binsuula ne bimmanyiira. Ekyokubiri ssente ezajji full figure bwe yali ajja mu kkomera ne ku kkooti saamanya nti yali agenderera kufuna bifaananyi byaffe atwekulukuunyeeko abitwale ewa Muzeeyi Museveni amulage nti bano abasibe ayogera nabo mu kkomera. N'essimu yennyini kyekyagitusomera ennamba yakyo twali tetugikiina kyekyagitusomera ne kyefuula ekibiri coding eyo yonna mwabimanya. Kaakati njagala okubategeeza struggle nagiyingiramu n'ekigendererwa ekyokwagala okulwanyisa obukulembeze obukyamu. Era emyaka ena gye mbaddewo nga njogera mazima mbaddewo nga nyimirira. Kyagamba tetulina be twalekayo n'alifiiriddeyo. Wabula ffe twayagala tuveeyo tukole kino tulabe oba abasajja bano bwe tubayingiramu tusobola okubeera nga oba oli awo tufuuka paati ku bo. Ekyo kyegattidde ddala ku kigambo ekibadde kyogerwa nti mu butuufu ne we tubaagala tutya tebayinza kutwagala. Abantu abagamba nti Nuupu tejja kunneesiga era ensendere wala byonna bye nakola Nuupu kiki kye nagiwanga omusingo enneesige. Abantu balindirire kikyendeeta baleme kukyamuukirira simanyi oyo asimanyi ate temumwesiga. Bwe nali nnyingira mu Nuupu kiki kye nakola ne munneesiga. Njagala mbabuuze mwenna abali mu kulippira booda njagala okutegeeza Abannayuganda eggwanga lyonna nti nze ndi kyakulabirako. Abantu balabire ku nze bategeere kiki ekituufu gavumenti eno kyefaanagana. Olwaleero teri kinnuma n'okugamba nti oba njogera ku ssente. Lwaki Balamu teri kinnuma ono omutegesi w'ebivvulu Balamu avaayo n'ayogera ebintu eby'ekisiru ng'agamba baagala bya bwereere nze no sikiriza mu bya bwereere. Njagala mbuuze Balamu emyaka gyonna gye mmaze ku nsi mbadde nsula mu maka ge mbadde ndya ku mmere ya Balamu alyoke aveeyo ammanyiire ansiriwalireko nti twagala bya bwereere. Mbuuza
ebbanga nyina emyaka 32 emyaka gyonna gye mmaze ku nsi Balamu yabadde andabirira bansibye emyaka 4 nga bansibira ebintu ebyekisiru bye simanyi ebintu byange byonna nsanze byasaanawo baagala mbulemi ani avunaanyizibwa ku bulamu bwange obwagootaana oyo gwe mwagala nnenye n'ekino kyennyini tubaddewo emyaka 4 nga tuwagirwa Kyagulanyi nga tulabirira nabagamba nti Kyagulanyi abadde atuweereza obuyambi mu kkomera buli musibe wa Nuupu ng'afuna emitwalo 10 kuva ku kitebe ki Nuupu ate nze Ssaanya nze abadde omusibe asinga okulabirirwa ku kitebe kya Nuupu sirina kye nnejjusa mu Nuupu nti buli kimu kyonna babadde bakinkoledde mbadde eruzira nga ndi bulamu obuwooma nga emyaka gye mmaze ruzira mbadde nywa sukaali Kyagulanyi abadde ampeereza sabbuuni na buli kimu kyonna kibadde kintuukako tekitegeeza nti mu kkomera nabadde sifuna buyambi siryanga ku sente Balamu byagamba nti full figure yatuwa sente simanyi mu kkomera nga atulabirira sente full figure yazireeta kutugulirira tuveeyo twogere ebintu ebyo bye nayogedde mu kamera naye nga byonna baalina okubyogera bonna gurupu nga bwe twali wadde abamu sente baazira ne bagaana okubyogera nze ekinnuma nti nabyogera kye kisinga okunnuma nti nze ate neerabisa nnyo nenkola ki nembyogera so saagala ono omutegesi w'ebivulu omuyaaye aveeyo ataawoze simanyi twagala bya bwereere n'ensi teryagikungula byonna ne woona abikuŋŋaanya ne bwe munampulira Kampala yonna sente zaffe zonna muzibbye muzimba Kampala yonna bizimbe byonna byammwe teriyo musajja musiraamu teri kye bakuziika nakyo bwe buba bugagga nga Allah yabuntegekera ajja kumpa obugagga mu buli mbeera yonna wanaayisa ekkubo lyonna mbaddewo nga neerabirira bankwata nkola emirimu gyange nga ndi mubulamu bulungi nali siina gwe nsaba nali nsobola okulabirira abantu bange nga nsobola okufuna ennyumba ezipangisa wensula so saali yagadde mu ndowooze ezo ziba statement za kumanyira abantu nakubavoola kiki ekyakuleeta mu kkomera gwe Balamu okwogera ebintu by'otaatuukirize ani gwe nnina okuvunaana essaawa eno gw'oyagala nvunaane emyaka 4 gisaanyeewo siina kenfunye abantu b'ensanze be nnaleka abali mu guleedi yange nsanze baakulaakulana dda abantu baazimba abantu abalala obulamu bwatereera nze ndi wano ntakala butagazi mbuuza olwaleero omusango gwe nnakkiriza twalina enteekateeka y'okuwoza gavumenti etuleetera obujulizi obukakasa nti twalina ttanka y'amagye twali tugenda gikozesa ki na amasasi ge twakkiriza lwaki baatutage tetugabawadde njagala okubabuuza nga tulina n'enteekateeka okuwaabira gavumenti eno okugitwala mu ICC kuba omusango gwaffe gwali gwatwala mu ICC okubeera nti gavumenti eno etulugunya abantu ebasibidde obwerere mu kkooti z'amagye naye oba oli awo kye twakola ne tugondezaamu Museveni okulaba nti atuta nga tuli ba ex-convict nti tukkiriza emisango n'okutusuubiza ebyo byonna kaakati omuŋŋamba nti olwayo siina kubyogerako nina obyogerawo kuba twabiragaana ebyange byonna byasaanawo ate ne mukwano gwange Kyagulanyi gye nnaalizze wali ewuwe oba oli awo mukaabire kyempitamu ate naye nemunjagala nkole ki mulabise bulabisa kyekisinga okunnuma nti ndi mu bbanga mwanta eri yennyini tebanneetaagayo bantya eno mwangoba kakati obulamu bwange buli awo emyaka gyagenda sirina mulimu sikola ki nina abantu bendabirira mwagala mbuleningaani kati otuulira kino ekitegesi ky'ebivvulu nga kyasaamirira kiringa ekyanywa enjaga oba bakisiyaga nokisiyaga nsimanya ekisajja kino oba byebimu kubikulira ebisiyaga mu Uganda Balamu tobanga gwe okulira ebisiyaga mu Uganda njagala byabwerere ensula mu makaago nalindidde ssente kyeyiyo emyaka gye maze mu nsi gw'obadde ondabirira kisiraani olwaleero nziza okwogera ku nsonga 2 ensonga esooka eyajje n'omuwoozi gye yagambye nti agenda kusalako Kyagulanyi obulago ensonga ey'okubiri gye ŋŋenda okwogerako ey'abano bafayiromenti bange be nali nabo mu kkomera abaavuddeyo oluvannyuma lw'okwogera ebimu ku bye baatukozesa ne mission ze baali batuwadde kantandikire ku bafayiromenti bange abo abantu abo be mwalabye amwabadde Sseggujja Rashid oyo ye yali E1 ku fayiro Katabi Swaibu Mafabi Davis Kijambu Ronald Kijambu Simoni abantu abo bonna nga bwe mwabalabye mu katambi
Balamu Balugahala oluvannyuma lw'okuvaayo n'enjogera buli kimu kyonna nga bwe mwakiwulidde yakozesezza miliyoni kumpi 3 n'apakira abantu abaali bagendeyo mu byalo kuba kuliko ab'embaale nga 4 najja n'abagamba muddemu mwogere ebigambo bwe biti ne bwe biti nga musaabulula oli bye yayogedde era njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi mwegayirira musaba abantu abo endagaano gye twakola nga tufuluma mu kkomera yakuvaayo kukukkakkanya kukuvoola n'okukwogera amakikinike era saagala weewuunye ng'abantu abo batandise okuvaayo ne boogera ebintu bye nnabadde njogera. Nze gavumenti tempanga ku piki siri ku ddaala lya piki era full figure bw'aba agamba bampa piki bajje baginzijjeko piki yaabwe sijagala. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna 2026 okuvaayo okuyiira Kyagulanyi obululu. Sina bululu bwokka kubanga teriiyo omuntu agenda kulangirira Kyagulanyi wano mu Uganda. Simon Byabakama tagenda kusobola kulangirira Kyagulanyi. Ekyo mbategeeza Abannayuganda. Eggwanga mmwe mulina okuvaayo ne mulangirira Kyagulanyi. Bwe kiba kyetaaga kkuma bipiira mu kkumo bikumibwe, bwe kiba kyetaaga kwokya mafuta gookyebwe, Kyagulanyi alangirire mu 2026. Temulowooza nti Museveni agenda kuvaawo n'akalulu. Ekyo nja kukiruŋŋamya mbategeeza Abannayuganda. Mulina kuteekawo mbeera eggwanga Museveni lyakulembedde emyaka 4 tagenda kusobola kuvaawo na kalulu. Kaakati bano abayaaye be ba paradies baveeyo bawoze simanyi saanya ebyo byayogera bibye kiki ekyabajjeyo ewammwe gye mwabadde mubeera. Lwaki mwazze kati? Kyogamba ebbanga lyonna mubadde temubaawo. Mbuuza kiki ekyabajjeyo essaawa ya leero mutuuke mugambe nti ati kati muzze mwogere simanyi bali baabayamba. Lwaki temusirikanwe mubeerayo eri gye mwabadde mubeera? So ekyo kyongera okukakasa Abannayuganda ebigambo bye nnayogedde. Era byalaati mubeere beegendereza ku bantu abo. Nange nga muntu alidde oba oli awo kuba kakati era siina ngeri gye nnaabakakasa. Kubanga newemba nze kennyini nga nze Kyagulanyi era mbaamu okutya. Naye nze navuddeyo n'enjogera ekituufu ekyaliwo. Ekijja nga nti oba kiki naye nga kyekyo ekyaliwo. Emisango tetwagizza kyeraga lwatu. Teriiyo gavumenti wano gye nnali mu gavumenti ya Museveni yatandika ddi okusasula abantu abaakola emisango. Kyatandika ddi? Ssente ezaatuweebwa yali nguzi etugulirira okukola ebyo byonna bye twakola. Era ndi mu nteekateeka ezizzaayo ezo ssente za kibi teziriibwa. Era naffe nga bwe twakwata ssente ezo twetabika kubamu ku Bannayuganda abaakwata ssente naffe twalya ku ssente z'omusolo. Ekintu ekikyamu ssente ezaalikoze enguudo gavumenti ya Museveni ezikozesa nezigulamu abawagizi ba Nuupu. Neetonda ku lw'eggwanga, neetonda ku ssente z'Omunnayuganda eziri mu kubonabona, eziri mu kutokomoka mu bintu ebitaliimu. Ssente ezirina okugula amalagala gavumenti ezikozesa n'ezisasula abantu okulaba nga booba oli awo balwanyisa Kyagulanyi. Ekyo nkivuddeko. Ensonga ey'okubiri, General Muhoozi Kainerugaba bwe guba mwenge gw'onywa nga onywa mwenge mungi ne gukuterebula, njagala okutegeeza ebigambo bino. Kyagulanyi omanyi gy'asula. Kwata ekkubo ogenda omusaleko obulago nga bwe wayogedde. Eggwanga lino ggwe ne kitaawo n'akabondo kammwe temulowooza nti mwagafuula maka gammwe, nti mulina kukola bye mwagala, nti atabawagira alina kusibwa, nti atabawagira alina kusalwako obulago.
njagala nkugamba olunaku ne lumala lucha ku nsi kuno ate olaba takyasobola kukwatibwa Kyagulanyi Wakaifa ate ng'afudde. Kale woba oyimanya nti amaanyi gakuwalaawala bwe guba mwenge nga gwonywa naye simanyi gavumenti nevayo netusingisa emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Simanyi na bitongole bikuuma ddembe kiki kye bitaviirako ne bakwata ono omuyaayi General Muhoozi Kainerugaba. Njagala okukugamba ebigambo bino bw'aba Kyagulanyi temukyasobola olaba kumukwata obukwasi kyabalema mumukwata muzza mu maka ge kale mukwata omutwale mu kkomera olabe ensi kyeyinza okufuuka gwe. Tetuyinza kubalaga ekkubo eryabajja ewammwe e Rwanda gwe ne kitaawo. Bw'aba kitaawo atuuse ku myaka 80 nga takyamanyi na gye bamuzaala ewaabwe eri e Rwanda tumugamba atambule ekkuba atuviire. Kiki Museveni kye twamuliira olwaleero kyatubanja okuba nti eggwanga alikule atufuze emyaka 4 nga atubbye atubonaabonyezza mu makomera olwaleero kikyatulanga okuba tatambula n'atuviira. Bwe buba kkubo lyababula eryabajjayo ewammwe e Rwanda kaakati olw'emmanya emmanyo njagala kugambe nti njagala buce ku makya mukwate Kyagulanyi we mujja okutegeera ensi eno nti twabakoowa. Ekyokumusalako obulago kinene mumukwate mumuzze mu kkomera wojja okutegeera ensi eno nti twabakoowa. Komera bukomera asuleyo nga Besigye mumukwate abe nga Besigye amalayo ebbanga eryo. Njagala okutegeeza Abanayuganda saagala kati ebino byonna byeraga lwatu akalulu ke tugendamu. Njagala mbategeeze nti ku mulundi guno tetugenda kudda mu bintu bya kisirusi. Kyagulanyi ffe tulina okumulangirira. Bwe kiba kyetaaga kukuleeza mafuta kibuga kikumako muliro kale tukikoleeze ffenna batukwate kale tulabe. Njagala okwate kale omusaleko obulago tomanyi waatambulira. Njagala olumbe tolina maje sigwa okulira amaje Muhoozi Kainerugaba. Bwe guba mwenge nga gwonywa guno wanywedde mungi. Nkugambye kyatwalira gavumenti ennaku 2 okutegeera nti erina kuta Kyagulanyi ensi nedda mu mbeera nedda mu butebenkevu bwebaddemu. Kakati teebereza ng'omuggyeko obulago olowooza kiki ekiyinza okubeerawo. General Muhoozi njagala mbagambe lino eggwanga temulina gye mwalisuubula. Mukwate ekkubo muddeyo gye mwava e Rwanda. Simanyi lwaki mutwesibako. Eggwanga mmwe mulyeyagaliramu mwekka. Tuli mu kubonaabonera mu nsi yaffe tulinga abaagenda ku kyeya Abu Dhabi. Teri kinnuma tuli mu kubonaabona ebizimbe ebisinga byammwe n'ekirungi twebazaala nti mubizimbye wano. Tujja kuteekawo embeera mujja kudduka mu ggwanga nze njagala mbabuulire. Era twebaza Kyagulanyi akaliro kongezeemu. Ebisajja tebikyafuluma bweru wa ggwanga gamba nti byonna obitaddeko ekkoligo yonna ebisajja tebakyasobola kugenda eyo yonna mu bazungu. Wabateekako ekkoligo kaakati twagala oyongezeemu akaliro tuwulire nti kakati kyekiseera Muhoozi akwatibwe kyekiseera Museveni akwatibwe. Kooti ICC njikubira omulanga ekiseera kituuse this time okulaba nga bamuyisaako ekibaluwa kibakuntumye okumukwata ne bamuteeka mu kkomera ye n'abaana be. Lino eggwanga si maka ga Museveni. Tuvunaanyizibwa kwenkanyi okubeera nga tweyagalira mu nsi yaffe. Kale genda omukwate wumbwa mukwate omuteeke mu kkomera n'ekyokumusalako obulago kino.